Lino ly'eddwaliro ly'e Kayunga erimu ku malwaliro amanene mu ggwanga lino. Lifuna abalwadde okuva e Bule ne Bweya, wabula nga abakazi abagendayo okuzaala ensangi zino bakaluubirizibwa. Bangi ku bannakazadde bano tubasanze bagalamidde ku bitanda oluvannyuma lw'okubalongoosa. Olwo Dr. Mulwana n'atutegeeza lwa kino kiri bwe kiti. Ekizibu ekiviirako abakyala abamu okulongoosebwa mu sosaate yaffe gye tuli Kayunga, naddala abasooka, amaama abasooka ebiseera ebisinga batera kuba baana bato wansi wa myaka 18, wakati w'emyaka 14 ne 18. Dr. Mulwana agamba nti omwana ow'obuwala yenna n'amala afuna olubuto ng'akyali wansi w'emyaka 18, abasinga ku bo basanga obuzibu obutali bumu nga bazaala. Eno y'ensonga lwaki bannakazadde be tusanze babadde balongoose. Tusanga nti ebiseera ebimu abaana abato bano emibiri gyabwe giba tegirinakola bulungi, nga amagumba ga wansi agayitamu aga pelvis, amagumba gano ag'omukiwato agayitamu omwana gaba tegalina bulungi kutuuka kuyita mu mwana bw'atuukibwa okuzaalibwa. Kati bw'agejja n'ebisa ne bitandika, wesanga nti bw'omukebera oyinza okusanga amagumba amafunda omutwe gw'omwana muneneko ku magumba, era nga bwe tumuwa obudde tulaba oba anaasobola okuzaala, naye ebiseera ebimu olw'okuba amagumba ofunda weno alina okuyitawo omwana kiba kizibu okuyitawo, era ekyo kimulongoosesa. Ono era tutegeezezza nti ate olumu omukyala ayinza okuba omukulu wabula naye n'alongoosebwa okusinziira ku nkula y'omwana mu lubuto. Ensonga endala esobola okulongoosesa abakyala y'engeri omwana gye yeebaseemu. Mu kusoma kwaffe batugamba nti omukyala yenna asooka okuzaala, omwana bw'asoosa ebigere oba akabina nga obubuto obusooka oba gwe bayita obwakasobole, mu mulembe guno alina kulongoosebwa bulongoosebwa. Agamba nti emirundi mingi abawala abato basanga obuzibu buno. Naye era waliwo abajja ekikeerezi nga najja omwana n'ayitawo, naye abaana batera okufuna ebizibu. Twogeddeko n'abakazi abakuluko mu myaka ne batugamba nti abaana b'ennaku zino tebakyafaayo nnyo, ng'oggyeko ekyokwetaba mu mukwano nga bakyali bato, era nti kino kibaviiriddeko ebizibu bingi nga Jenny Nalukwago bw'annyonnyola. Kati ensangi zino abaana abawala amalala mangi. Edda nazaalawo bwe wafumbirwanga, nazaalawo yakugambanga eddagala lino linaabibwa, n'onaaba eddagala, n'onywa eddagala, n'otuula mu ddagala. Naye abaleero tebakyaga kutuula mu ddagala, baagala ki? Malwaliro. Era ssaawa yonna kyova olaba nti ebiso bikoze eki? Bifuuse ebiso. Ono yeegattiddwako mukyala Amina, naye ayogedde bw'ati ku mbeera y'okuzaala. Nzadde abaana abange, abaana 9, naye nga sina omwana gwe nazaalira mu ddwaliro, abazaaliranga waka, naye nga te tewali anzaalisa, sinywa ddagala, sikola ki, naye abaana 9 bonna mbazadde nzekka. Abakyala obutafaayo nnyo y'emu ku nsonga eziviiriddeko abakazi ba leero okulongoosebwa nga bazaala entakera, nga ne mu malwaliro tebakyagakyalira mu budde. Okuzaala ky'oyogedde ekyokuzaala, famire yatuuka mu nsi, azaala abaana 2 n'agamba nze nkooye okuzaala. Bannyaffe baazaalanga abaana 15, 13 nga tewaliwo nakwesiba era nga tewaliwo kizibu kyonna, era ng'agenda mwennyini n'akola ki? Oluva mu nnimiro ne muli ekyeggulo mugenda okuyira omwana akaala. Maama amwe yazadde saamuka kiro. Abakyala bagwa mu ttuluba lino bangi ku bo beesanze nga balemererwa okulwana olutalo lw'okuzaala ne baluwangula. Naye era waliwo abajja ekikeerezi nga najja omwana n'ayitawo, naye abaana batera okufuna ebizibu. Abaana bafuna ebizibu edda, olumu bakoowa nnyo, mu kukoowa kuno kukusa obwongo muvaamu ebintu bingi gye tutajja kugenda. Kati abakyala abamu ekibeera nga tuzze ku ky'omwana okwebaka, waliwo omwana yeebaka n'asoosa mutwe, naye nga ekitundu ky'omutwe kyasoosezza tekisobola kuyita
wansi eyo ayinza okusoosa feesi eyo ekifo kiba gundi okubalirira wano kuba kuwanvu omwana okuyitawo ayinza okusoosa kano akawumi kano omutwe guba tegusobola kuyingirayo bulungi kuyitawo kisinziira omutwe gwo bwe guyingiddeyo olumu guyinza okweweta ennyo negweweta nnyo nga tegusobola kweyongerayo kutambula wansi oba ne guba nga era nguze nnyo emabega era feesi ebiseera ebisinga eyalisoose era nga tegusobola kukka wansi abaana abamu banene bwe balina okuyita nze ndowooza kubanga nti famire tetugendamu erabika yetuleetedde obuzibu. Ye Nali Milia awadde obujulizi bw'agambye nti yazaala bulungi abaana be abasooka bw'atyo n'awummuzaamu ng'akozesa enkola ey'ekizaalaggumba naye bwe yaddamu ababiri abakyasembyeyo bamuwadde obuzibu. Ebirala ebirongosesa abakyala ayinza okuba alina obulwadde buno nga bwamulekera amagumba okubanga oba malema obanga ngatakola bulungi nga yayisanyawo akozesa amagumba ekiseera nagaba amaani tasobola kuta. Omukyala yenna asobola okufuna obuzibu ng'atuusiza ebiseera eby'okuzaala singa asangibwa ng'alina ebirwadde okugeza entunnunsi n'ebirala ebiringa ebyo. Abakazi bonna bakubirizibwa bulijjo okweyunira eddwaliro kasita yeesanga ng'afunye olubuto amangu ddala okwewala ebiyinza okuddirira ng'atuusizza okuzaala. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Kigongo okuva e Kayunga.